Ababaka ab'oludda oluvuganya gavumenti bavumiridde ne sekuvumirira ekikolwa eky'okuwamba Dr. Kizza Besigye okuva mu nnyonyi ya Kenya Airways olunaku lw'eggulo. Bano nga bakulembeddwamu akulira oludda oluvuganya gavumenti Winfred Kizza bategeezezza nga Dr. Kizza Besigye bwe yakwatiddwa mu ngeri y'okutoobola eddembe lye nga Munnayuganda kubanga yabadde talina musango. Vumirira ekikolwa ekyakoleddwa ejjo Dr. Kizza Besigye nga ava mu UK ngali ku nnyonyi ya Kenya Airways. Uganda simanyi oba tukyatambulira ku mateeka. Ssemateeka w'eggwanga twalabye nga bamumenya jjo. Dr. Besigye Munnayuganda ate muntu wa buvunaanyizibwa mu ggwanga. Dr. Besigye si mubbi, Dr. Besigye si mutemu, Dr. Besigye si terrorist. Ekikolwa kya poliisi okugenda mu maaso okukakasa nti Dr. Besigye bajjamuwa obukuumi bamuwe buli kimu ekyetagisa ne bateeka pate mu loosi ey'okukuŋŋanya ssente n'obudde bw'abantu okutegeka omukolo gwe bamanyi nti tebagenda kutuukiriza bye byali basuubiza mu bbaluwa. Ekyo kintu tekiba kirungi era mu mateeka malungi ne mu buntu bulamu poliisi eri supposed okuleeta compensation ezeewo ssente zaffe ze twakozesa. Winnie era kirambise bulungi ng'ekibiina kyabwe bwe kyali kyategeerekana ne poliisi okuwa Dr. Kizza Besigye obukuumi ng'atuuka mu ggwanga olunaku lw'eggulo era beewuunyizza nnyo nga poliisi tetuukiriza mirimu gyayo. FDC Nkepate yayogera ne poliisi ne bakkirizaganya nti Dr. Besigye bajjamuwa obukuumi nga bakunyonyi. Naye ne tulaba nti abantu abalala baliddewo emirimu gya poliisi. SFC ne bayambala ebyambalo bya civil aviation ne bakola omulimu ogwo gwe bakoze omubi nnyo. Ku nsonga y'emu omubaka wa Butambala Muwanga Kivumbi ategeezezza ng'abantu abakutte Dr. Kizza Besigye bwe batabadde bakozi ba mu nnyonyi wabula abasirikale ababadde ku biragiro. Abakutte Besigye si bakozi ba mu nnyonyi, si batambuza bantu mu nnyonyi. Bano be bantu bakomando nga betubayita eri ewaffe mu tawuni wansi abakabinja akakulemberwa Muhoozi mutabani wa Museveni be bakutte president w'abantu so wa Uganda be batutte president w'abantu ne bamukwata ne bamutwala ku kisaawe kikadde ne bamuyiseeyo mu bikubo ennakawuka mu nsitwa gye bamusituddemu n'ente bagiteerawo kamadaala kwerinnyira. Mu lukuŋŋaana lwe lumu ababaka basambazza ebyogerwa ng'omubaka Waakira Ibrahim Ssemujjuŋŋanda bw'atannaggyibwa ku mulimu gw'obwannampala bw'ebibiina ebivuganya gavumenti. Palamenti ate nayo tebagivuga nga faamu ya Museveni Lwakitula. Buli kimu kiyita mu mateeka. Tewaliwo muntu yenna asobola kujjako ate Ssemujjumu Makiyu amugoba wuuno wano. Ono yasobola omugoba nagali kati nkugobye ku bwa wipu n'ebyobadde okozesako ebigenderako bikomyewo. Asobola omugoba ali wano oba najja nankumbi gye n'omugisha muntu. Kati omulala yenna wano aba yecyangamu bwekyanzi ngeri ya firimu. Ku Kingdom TV, Samla Hanifa amalindirire. This is Kingdom TV.